okuva ekalabika y'omu ku bulijjo abakuyisaamu amaaso gamba omulala atakunyoomanyoma nnyo. Tokkirizanga sitaani kukola ki? Kudirya. Ebiro by'amakungula kitegeeza ekintu okirya n'akagula emiyembe ennaku zino emirundi ebiri nga ginyiiza baginoga mito ogenda ogituusa waka nga kungulu gyengedde naye nga munda kikaawa. Kitegeeza egyo girabika ng'egikuze naye sina mutindo. Ekintu ekikuze n'omutindo ogenda okutuuka okiregako nga kiwooma. Kati kambabuulira abamu ku mmwe Katonda tannaba batuusa we wandiyagadde otuuke. Owulira olina byoyayaanira okubeera n'okutuukako n'okusanyukiramu naye nga tebinaba kutuuka nga woobyagalira. Era muli owulira nga biringa ebikubiisizaawo. Era owulira muli nga biringa ebitatambula. Naye kambawulire Katonda kyali mu kukola. Tayagala obeere muyembe ogufaanana ng'ogwengedde naye nga gukaawa. Katonda ayagala bwe banaakulaba ng'omuyembe ogwengedde obeere ng'oyengeredde ddala nga n'okuwoomawooma. Amiina. Ebyo ebiro mbikusabira mu linnya lya Yesu. Yesu abikutuuseeko. Yimusa emikono gyo gamba ayi Yesu, ebiro bino ebyamakungula njagala ontuuse ku ddaala ly'okubanga bwembeera nga nyengedde mbeere nga nyengeredde ddala nga n'okuwooma mpooma nga buli ekiva mu nze kibala ekiwooma mu linnya lya Yesu. Ekyo nkikusabidde, ekyo Yesu akituukirize, ekyo Mukama akikole. Kati ebiro bino bwe twogera ku harvest okuwaayo nakwo kukulu naye na kino kirowoozeeko nti Katonda ali mu kuteekateeka, nti Katonda ali mu kusengeka, nti Katonda alina emitendera gy'akola ki gy'akuyisaamu. Ojja kutuuka ekiseera otuuke w'otuuse babuuze ate ono yavaawa. Kyobalaba kyemba nkugamba tokkirizanga biro kuyitako. Kambawulire emyaka mingi egiyise si mingi nnyo eno. Nali mbeeyo Luweero bwe nafubutuka nagenda ngangwa mukono. Nali mukono nga ndi ordinary nsoma okuba obwawule naye nga tewali dayosisi yantuma. Nze najja kusoma byange nga njagala kuweereza Katonda. Olumu kati bamuyita Archbishop. Nze nga simanyi obulamu bwange nti olunaku lulikya omuntu gwe nali naye ebiro ebyo nga provost nti alifuuka Archbishop. Kaali nga tuli eyo yantunuulira nanyetegereza. Kati olaba ebiro bino ndi sayizibwe nti siri munene bulungi naye tebereza ebiro ebyo lowooza nali sayizi ki. Kakati Archbishop nampita. Bwe yampita okubuulira nali sinnaba kubeera mwawule. Ate n'oba ordinary nga toyinza kwenyumirizaamu nnyo nti oli ordinary kuba Mukono dayosisi yali tennaba kuntwala ng'omuweereza waayo gwe yatuma asome. Kati lutikko eyo ebiseera bye yali provost gwe bayitanga twamuyitanga the very reverend the very reverend Stephen Samuel Kazimba. Kaakati ebiseera ebyo kati Archbishop waffe n'agamba naye waliwo akavubuka kali eyo nasuuti kavubuka kalabika kalungi tukaleete kabulireko mu lutiko. Ebiseera ebyo ng'okubulira mu lutiko ye Mukono nga toli mwawule, toli kanon, toli ku program, si gwe vaaja w'oku lutiko sebo nga si byakusaaga. Kandi nze bampita from nowhere. Bwe natuuka ne banyambaza sapulesi. Ate ye yali musajja muwanvu banoonya sapulesi awo nga tebagiraba. Ne bateekako sapulesi ye nembuliramu nenyambala. Kandi nendyoka nveeri nga ndi mu sapulesi. Kandi bandaba ndi mu procession eyingira ne bantuuza abuulira
entebe za Lutiko zifaananira ngazi anaabulira bamutuuza awo around here. Kati nentuulaawo byonna byonna ne bigenda ebiseera bye Lutiko yajjulanga ne bateeka ne screen ebweru abantu ne balabira ku lutimbe ebweru. Ono mbuliza abimanyi mbulizi Kasule yani nga ejjula Lutiko ebweru ne bateekayo screens. Kakati nga service ogiyimiriramu waiting etiisa kankubulira abatula waliwo kabench awo akatulangako Justice Lameka Mukasa katulako Oweekitiibwa Ssewanyana ono wa Human Rights nga kabeerako wali eri retired Archbishop Nkoyoyo ne maama Eva Nagawe yali omuwanika wa Buganda ate nga bonna batuula wamu. Kati ng'ogenda okubuulira ne babeerawo nga bakutunuulidde bati kasita balanga abuulira ne bajjayo peeni zaabwe n'ebitabo bawandiike. Naye natunuulira Lutiko nenjagala okuddayo okusaba Provost mugambe lwaki tonta nenzirayo onompita olulala lwennajja ng'abantu bentunuulire. Naye kiki yampikinga yonna suuti nenzija bwe nalinnya waggulu ne ŋŋaana ye Mukama wanteekateeka ndyoke ndabikeko mu biro ebiringa bwe biti. Nanti mumanyi ngera bwe ndeekaana bwe nti bwe nali n'ebiro ebyo ne nninnya waggulu katuuti ne mbuulira enjiri. Bwe namaliriza ekirowoozo ne kikomawo ne kiŋŋamba naye olowooza obuulidde biki? Bwe namala okubuulira saavisi nga ziwedde nadduka emisinde Provost agenda okummagamaga nga takyandaba. Buli muntu n'atandika okunoonya bannanga abuulidde enjiri aluwa baagala kumbuuzaako nga nze namyansiza dda ndi nga suuti nazeeyo naasa saagala kunsalira ano mistake nga wendi walimu abadde ngenda mwogera oba mwogere kamuleke naye mumala okubuulira najjanaga jam mwawu tobulidde bubi naye nga waliwo wali eri abazisala makisi bwe bazitoolako bwe bazigatta ng'enjiri yeekoze eki bwe namala emisinde nasuuti. Provost yanoonya ngamba olirira serunjo abantu bakunoonya bakubuuzeeko njiri gy'obuulidde ennungi tebakulaba. Wano omubuulizi w'enjiri bw'amala okubuulira tumufasiliteetinga abakone gye tumutwala n'anywa akacaayi. Kati oli ludda wa konza taata nze mbadde nyanguwa oyanguwa biki? Provost yakuyise oyanguwa kati odduse mangu kaakati nesandeddako komawo kubanga abantu bamumbuuza. Ekyo kirangirira ku bulamu bwo Katonda asooka akuteeke mu kava. Naye lwali kujjayo bw'ati akujjayo ng'ensi ebuuza ono bulijjo ali ludda wa? Kati wuliriza ng'okwata ekirabo kye ekyamakungula nga weeteekerateekera okukungula nagamba wano ekatwe Matters Katonda tomuwanga sente nga tolina by'oziwereekerezaako. Kino kibabuulira mu kanisa tebamala gagaba. Okitegedde buli lwongaba omugamba Yesu eno ensigo ey'amakungula nange nyengeza bagende okundabako nga bagamba yonno yennyini bulijjo gwe tulindiridde. Ngambira kwakulinaanye ye gwe bulijjo gwe tulindiridde. Awo yo teyekkiririza amugamba omulala abikkiriza byenjogera oyo akutawaanyisa bwerere. Abantu bakulabe bagambe yono bulijjo gwe tukoze eki. Kati ebiro ebyamakungula biba bya maturity kukula kutuuka wooyengerera. Seasons zibayigiriza ebintu Katonda bw'abikolamu ate eriyo ebintu nga tosobola kubipapya ne bw'oba oyagala. Omuyembe kasita gutandika we gulina okwengerera olina ogunogera. Kasita ogupapira n'ogunoganga muto ojja kuba muyembe ogunyiiza. Kati ebibyo ebintu ebimu Katonda abirwisizaawo naye si aludde oyita buyisi mu kye bayita nakyo
process. Yogera ku luzungu lwa Yesu, gamba natural process. Kali natural process eyo oyagala visa ejjemangu, dollars ejjemangu, motoka ejjemangu, omwami ayanguweko. Abaana obaza eriyo n'abamu abayakafuna olubuto ayagala aluzaalire ku mukaaga emyezi. Waliwo process Katonda gyakuteekerateekeramu, naye ng'ekijja bwe kituuka ate kibaako we kikuteeka awalala. Ebyo bye bayita ebiro ebyamakungula. Omuntu yenna asumagirira mu biro bino n'atabitegeera bikuyitako. Abantu abagaba kye baba bagamba Katonda, ensigo yange yiino naye nga ngikuwa, nange nnyengeza ntuuke ku kisa ekyokubeera ekyamakungula kyo. Abantu nga bwe bandabako nze gwe bagwanidde okulegako. Ntero gamba abantu si ffe tusinga okwogera, n'ababuulizi b'enjiri gye bali bangi be basobola okuyita katwe matters ne baweereza. Naye bwe bibeera ebiro byo tolina nsonga yonna ekaayana lwaki kaakati bamuyise. Kaakati laba era n'olwokusatu olulala era yakomye, nze nkomyewo kubanga biro bigira ne bituuka nga season yiyo. Nkulangiriddeko season nga yiyo. Imuse emikono gyo gamba Mukama mpa season nga yange. Okitegedde kye ŋŋamba? Katonda agaba season nga ki? Ate eriyo ebintu bya Katonda ne bw'obisabira essaala efaanana etya nga tebikyuka. Bw'ofuna olubuto otekwa kumalako myezi 9 okulusindika. Bw'ozaalira mu myezi 7 oyaba premature abnormal. Kakati wuliriza, byotannakwatako omwana akyamalayo myezi 9. Tukira kulyanya mugabo omwana akyamalayo myezi 9. Akyamalayo myezi emeka? Naye bwe kinaggwako, nze ne ffenna omwana bw'azaalibwa tujja kwegattako, tujaguze tugambe olwona olubuto lwatuuka okuzaala. Ekyo kye bayita ebiro ebyamakungula. Gwe bulijjo obitegeera otya? Bwe bityo bwe biri. Amiina. Kakati luli twayogera ku nsonga zaali nyingi ne mbagamba ebiro bino bye bayita ebya harvest biba biro bya mukisa. Amiina. Biba biro byaki? Bya mukisa. Kungula mukisa. Biba biro eriyo n'abakungula ekibi olw'obubi. N'olw'ensonga eyo ebiro bino ebyamakungula nabagamba biro bya kukimanya nti buli season okusiga n'okukungula ebyo byo tebigenda kola ki? Kulekeraawo. Nabasomera ekyandika mu Lubereberye 8:2 paka 22. Nembaga ne bw'oliba oyagala otya ng'okyali mulamu, okusiga ne kye bayita okukungula tebirisirika paka bwe tulidda mu ggulu. Okitegedde? Ate abantu ab'amagezi basigira mu biro nga buli omu tasiga, ne bakungulira mu biro nga buli omu takungula. Okitegedde? Kalani nze nalabye mu mpisa embino ebyamakungula ne ŋŋamba ewange tujja kungula naffe luvannyuma nnyo nga mmaze okuyigiriza wano. Kakati okitegedde? Nsooka kuyoola mukisa gw'abeeno abatagwagala ne ngenda nenfuna n'ogw'emisindye. Era bane buli atayagala mukisa, nze nkyali bubi ne mukyala wange tukyetaaga omukisa munene. Kati gwe bw'oba osaba essalo ga Mukama ebiro bino ebyamakungula engeri gye bitankwatako ennyo, weereza omukisa eri Rachel, muwandiike erinnya lya mukyala wange ye Rachel nga temuwandiika, ye Rachel Serunjogi. Bane buli mukyala atayagala mukisa gugamba Mukama nze ne bw'ogumpisaako n'oguweerezaawa erinnya mulikute Rachel Serunjogi. Kati wuliriza, kanjogere na kino kigambo nga kimu bibiri era tumalirize. Mu Bayibuli muno mwalingamu ebika ebyamakungula, the kinds of harvests in the Bible. Waliwo ekigambo kye bayitanga fruit harvest, okukungula kwe bayita okw'ebibala mu ndagaano enkadde. Katonda yagambanga abaana ba Isirayiri n'abagamba
muweeyo ebibereberye ate ebisinga obulungi. Mu Kuva essula 23:16 muweeyo ebibereberye ate ebisinga obulungi. Kuva 23:16 na 3:22 the first and the best portions. Ebisooka ng'ate bye bisingayo obuki. Bw'obanga oyagala ebirungi togezanga n'otandika ng'okufubutukamu ebibi. Ngambira gwakuliraanye muge oyagala nnyo ebirungi naye tovangamu ebibi. Oyo muveeko alabika olweggulo tawulira bulungi, gamba omulala awulira obulungi okusinga oyo. Bw'obanga oyagala ebirungi tovangamu biki. Oyagala Mukama akuwa omukisa, oyagala akuwanguze, oyagala akuwangaaze, oyagala kukolera obulungi, tofubutukangamu bibi. Ebimu ku bintu nze ebimbuza otulo eri abantu abatamanyi. Nze I'm a very nervous person. Buli lwe mba ngenda okubuulira mbeera mu kutya. Omanyi lwaki ntya? Kubanga njagala nnyo okuwa ekisinga obulungi. N'olwensonga eyo buli ssaawa teri lunaku lwe nali mmanyiiridde katuuti. Ne bwe nzijana emirundi emekera nsigala am restless. Era nze muddu yange eba ndala nga sinnabuulira. Ne bwe mmala okubuulira owulira eyo relief naddala ng'owulira muli ky'okoze kyekisingayo. Kati gwe ayagala ebirungi tofubutukangamu ebibi. Buli mukisa gw'afuna waayo ekisinga obulungi. Katonda yali ayagala bibereberye, the first and the best options. Bino byalingamu ki kye bayita grain, eŋŋaano, olive oil, amafuta. Okitegedde? Mwabeerangamu n'omubisi gw'enjuki ssebo. Mu bbaluwa ya Pawulo nedda mu by'omumirembe ekyokubiri essula 3:5 mwabeerangamu ssebo kambiddemu kye bayitanga grain mu Kuva 23 olunya olw'16 eŋŋaano, olive oil, amafuta nago makungula. Olive oil mu Kubala 18:12 n'ekyamateeka olwokubiri 18:4 mwabeerangamu n'omubisi gw'enjuki. Ebyomirembe ekyokubiri essula 3:5 mwabeerangamu bayita batya shipuul. Bakiyita batya mu Luganda? Shipuul. Ebyoya by'endiga. Mwabeerangamu n'ebyoya by'endiga nabyo Katonda ng'abyagala ng'amakungula. Kaakati mwabeerangamu ne kye bayita fruits. Ne kemiya 10:35 mwabeerangamu ne kye bayita herbs. Ebirala byonna the best. Kati kino kitegeere bwoti nti ebiro ebyamakungula bya only for the best. Abatali ba mutindo si bantu ba makungula. Abantu ab'amakungula be bantu Katonda be yeeyawulidde nga bebo balonzeewo okubanga be b'omutindo. Nze saagala biro kumpitako. Obulamu bwange njagala nnyo kye bayita quality. Njagala nnyo kye bayita standard. Njagala nnyo omuntu nantunuulira nanjawula mu balala. Nga ntunuulidde butunulizi n'agamba ono bamuyita Serunjogi Esimoni. Gwe tokyagala. Gwe toyagala omusajja bw'ajja bw'abanga amagamaga n'agamba naye ono si mukazi bukazi. Ono mukazi wanjawulo. Gwe tokyagala. Gwe tokyagala. Gwe toyagala abantu ne bajja ne bagamba abasajja babaddewo naye mubaddemu omusajja. Ne baba abantu bonna ate n'eggulu limanyi okwawula eby'omuwendo okubitagasa. Eggulu limanyi okwawula ekintu eky'omuwendo. God has a test of value. Kyobalaba ebiro ebyamakungula sizoni ya byamuwendo. Yimusa emikono gyo gamba ayi Yesu. Yogera nnyo n'amaanyi mpulire. Yongeramu kaawo mpulire. Mugambe nfuule eky'omuwendo ng'onjawula ku birala ebitagasa. Nze mbeere kyamuwendo mu biro bino ebyamakungula mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu mu ngalo. Uliriza. Yeremiya
yakubiri olunyiriri olwokusatu. Olwo leero kandusome mwinzo ga maama yazze kwogera bwogezi ne Bayibuli tetusomyemu. Yeremiya essula yakubiri olunyiriri olwokusatu. Bayibuli eyogera bweti Isirayiri bagambye atya? Yeremiya essula yakubiri olwokusatu. Isirayiri wali wange nzeka. Isirayiri wali wange nzeka. Olide Katonda bwagamba. Era agamba wali mutukuvu. Ebibala ebiberyeberye. Ebibala ebiki? Ebiberyeberye. Ebyebikungulwa byange. Nga bonna abakulumya baba bazizza omusango. Era ng'obubi bubatuukako bw'ayogera Mukama. Abaana ba Isirayiri nga bakyamye okuva Katonda. Katonda yalajanira Isirayiri n'agamba Isirayiri, gwe Isirayiri wali kiberyeberye kyange. You were my first fruit. Owulira Katonda bw'akulabanga ekibala. Katonda bw'atunula bw'ati munnange waliwo lwakulabanga ennimiro nga gwe oli kibala. Muliza kwakuliraanye oli ki? Oli nniimu. Agambye mbuna ali ki? Oba nze ndi kibala ki? Akugambye nti nno ye ali ki? Nti nniimu. Apo omuyembe oba fene. Aliwo agambye nti fene. Katonda agambye Isirayiri, gwe Isirayiri wali kiberyeberye kyange. Wali kibala ekyamakungula gange. Era buli eyakwatangako nga mulumba ne mukuba ne muteeka eri. Nkikusalidde ekyobeere kibala kya Katonda. Yimusa emikono gyo gamba ayi Yesu teryankwatako. Yogera nnyo mpulire gamba teryankwatako. Ndi kibala kye kiberyeberye. Ndi kibala kyo. Sokoteka wansi omukono otegedde amakungula gwe. Amakungula Katonda bakujjukiza gwe oli kibala kyange. Era Katonda yalangira abaana ba Isirayiri naga singa mwakimanya temwandikyemu. Kubanga mwe mwali kibala first fruit yange. Kubanga Katonda yagamba abaana ba Isirayiri ng'ayogera n'Ibulayimu n'agamba okuyita mu mmwe amawanga gonna mwe ganaweebwa omukisa. N'agamba mmwe ngenda kugolokokera eri buli ggwanga erinaabagolokolerangako. Nja kukolimira buli anaabakolimira. Nja kulangira omukisa eri buli anaabalangirako omukisa. Oli kibala kyange. My first fruit. First fruit. N'agamba buli anakwatako Muse ekibala kyange ekibere kyobala ebirebere. Omanyi church eno Church of Uganda enjiri nayo ntonotono ebiberyeberye. Omuntu omala omusabira essala n'omugamba bw'ati bw'ayogera Mukama. Omusala gwe ogusooka gwonna wano. Tusabe essala ezinyweza omulimu. Ezo sala nno ndwawo okusaba. Simanyi Reverend Lutalabika oli wa mukisa wano ozisabasaba nnyo. Nze wange emisingi neetaagamu deliverance number. Okujja omuntu n'akuba omusala gwagwo omuberereri. Naye n'abantu be bakatema ku mirimu b'ensabiro okuva lwe bantuma emisingi abo sibala. Reverandi biki bantemyeyo. Reverandi kakati waliwo neyajja ng'agaba alajana nenoonya sente nemuddiza nemugira nemuwa sente n'atandika ka capital n'atandika akalimu akalala. Era ennaku zino ndwawo omulaba. Naye ekirungi Mukama yamukolera. Yajja ali bubi. Bwe yali afuna omulimu ekibereberye yakyerabira. Kuluna bwe yadda nange omanyi waliwo essaala z'osaala twadde twakava okwogera ennaku zino ne Reverend Lutaya. Waliwo omuntu ajja nga mutuufu olabira ddala ebyokumusabira omusabidde naye ekizibu sigoba muzimu gumuliko yeetaagayo kasente. Ng'ebirala byonna omaze obisabira naye nga naawe muli okiwulirira ddala. Katonda bw'atukonvikitinga n'ogaba waani
nange olwagira ne mukwatira omuzaala n'ebyobusomesa simanyi oba agenda biddako kuba ka bizinensi ke omanyi akasente k'ekyawule kaba katono naye kalimu omukisa alina kakwata nenkawaayo n'atandika naye kiki kyembadde mbagamba esaala ez'ebibereberye nze naye ndwawo zisaba olinga agamba amagungula gange gonna gonna kasooli yenna asoose wuuyo kangende ensimba esizoni enda nze ndwawo zisaba olinaga amagoba gonna ag'edduuka agasoose musumba gaago kanumba ekikuubo nkole endala zange ezo za Mukama. Kyukira akuliraanya omugamba okuva enjiri lwe yatandise byonna obadde obikkiriza okuggyako ekyo kyoganyi kyokka ebisigadde bibadde bitambudde si bubi. Owulidde Katonda agamba Isirayiri mmwe naleka Uganda nendeka Ethiopia nendeka Ghana nembakwata mwali temusaanira nembalonda nenzirira Yesu n'azaalibwa mumwe nemba salvation history nenonda omwe naye mwe ne mujeema n'abagakamba jjukizi buli eyabakwatangako nawutulanga muwutule nga sikkiriza kikwata ku kibala kyange ekisooka naye ne mukola ebitategeerekeka. Katuwuliriza eno season ya Katonda kusoosa ng'ekibala ky'ekyomuwendo. Now if God prioritizes you, you better prioritize him. Katonda buli lwagamba nkusooseza serunjo gimusoose. Olugendo luno waliwo abatugamba ekibatta kiki otukuwulira oli eno okola ki eriyo n'abakusaba ne bagasijja kulya bannange ndi mukusibaga kiki ekikutta kufiira ki kati bwe mumala okusiba hensi nnyonnyola kakati bw'osiiba nogenda mudura nomala okusiba nti no toyina n'ebyomunyonnyola tobitegeera naye kiki ekitutta kyekino basebo ne banyabo waliwo omusajja eyatusoosa naffe tuteekwa kumusoosa. Twali bubi musa emikono gy'omugambe Yesu nali bubi yogera mugambe Yesu nali bubi gwe wanyamba nali bubi gwe wantaasa mugambe kyekindeeta wano olwokusatu nga nebuza nakuwa ki nga nebuza nakola ki nga nebuza nakuddiza ki mugambe ekinsanisa kiri kimu wansoosa nange kankusoosa buli alimbuuza nja mugamba ekigambo kimu waliwo omusajja eyannonda waliwo eyansoosa waliwo eyampita waliwo eyanjagabamala ne bakuwa eriyo ebituuti bassebo ne banyabo bino ebituuti kati bye tuyitibwako okuyimirirako twafukamiranga ne tusaba bisaba enkwegayiridde musumba ngenda kangu yasijja kuyingira mu budde bwa mubuulizi kati bw'oyagala olw'okuba oyimbyeyo akayimba kamu bw'ojja n'ogamba musumba nayimbyeyo akayimba mbuba kuyiseewo buyise okayimbe otya tonnayengera ddayo gira ofumba okyakaawa totutawaana paka lw'oliyengera ate bw'oliyengera tolisaba kasi toyengera tosaba ogenda kulaba bugambi alo kakati twongere obudde kakati nali eyo munange mba nnyimba special yange ebizibu abange bingi nze byempitamu nesiga Mukama Yesu abimpanguza yansuubiza nti nange bw'atyo talindeka talikikola Mukama wadde okunjabulira. Newabayo omukyala eyakwatibwako n'agamba nze ngenda kusasulira studio babali n'akwata emitwalo gy'amakumi asatu n'agamba ati bw'agamba negende wa musumba wange nga ntya musse bampadde emitwalo ameka asatu ngende mu studio n'agamba ennyimba tezivunda
naye Katonda ekyo nga bw'akikoze mpulira bw'ati bw'ayogera Mukama, ekyo kakibeere ekibereberye. N'akwata emitwalo 3 gonna n'aganjolaga ati, n'agatwala ne mugaana emusumba, okikakasa Mukama ayogedde. Musumba ayogera amazima. Nakuwalira emitwalo 3, nakungubagira emitwalo 3, namala banga sikyawa space mu kkanisa. Mitwalo 3 iye jannuma. Musumba buli yajjangako nanga mwana wange ojja kutuuka ekiseera ng'oyimba oluyimba lumu ne bakuwa n'ataano, aga3 galekere Mukama. Nenga munanga ate nawakanyizaawo omusumba, nze ate abaddeyo nga Katonda ayogera naye, neŋŋambe ekibonyabonya n'3 kikine nga waayo. Naye njagala okubategeeza, buli lwenzijukira ebiro ebyo nenzijukira ne Katonda kyatufudde kati. Omwaka oguwedde twali ku Imperial Royal Hotel ng'omugenyi omukulu mu scientific worship experience yaffe ye Nnaabagereka wa Buganda. Asatu nagagabira mu kukaaba, naye bwe nali ku Imperial Royal nga sijjukira nti waliwo neyagatwala nga bwe mukolimira, naye omusumba oyo namulabirawo. Nze namutegererawo nga bakamutuma wano nti ebintu bye era oyo katwamulemye twamutegererawo. Muntu wawazi otwala sente zonna oyola buyozi bakira, naye ze nakungubagira kati ne mu Imperial Royal bambi omusajja yazitwala ne mu invitation teyaliimu mu benayita, teyaliimu. Naye namutegeezera yamanya era nasanyuka, nanga my son, I'm proud of you. Kati eriyo abantu nga akasente ko boogera ku makungula bwe bagogeddeko noddayo nosooka okwongera okkamina noddayo n'okasiba n'ogamba n'abaawule bw'otabasibira sente ku kikondoola toyinza basobola. Ebiro biyita naye tebikuyitako, yimirira ku bigere ebyo. Imira ku bigere ebyo. Simala okusatu olugera ngoma. Awaliwuliriza tujja kumaliriza nga tusaba, naye nze tyankuteekateeka ebintu bino ebyomubiri bikuyigiriza ekintu Katonda kyakola eky'omwoyo. Imuse emikono gy'ogamba ayi Yesu olunaku lw'olwaleero